Kale. Mu Luswahili, mu Luganda. Soka na Luganda wamafa. Kale. Mukyala Justin Nammere leero yakedde okujja wano ku CPS Kampala ku kitebe ekya Kampala Metropolitan. Mujjukira bulungi anti full figure naye yatutuukirira ng'amugulako omusango anti ye Nammere ne bbaawe bamukuba ne bamubaako ssente ze n'essimu. Kati nnaku zino badde tulikola okunoonyereza nga twetaaga okuwuliriza side zombi eya full figure ne side za mukyala Nammere. Kati leero mukyala Nammere yazze naye okutunyonyolako kikyamanyi. Babadde kusooka mu meeting katono n'addumira ne CID commander wano mu Kampala Metropolitan ne beewaayamuuko ne begaayamuuko kiki tebateeka okukola. Nga bamaze ekyo ne bakkiriziganya ekisooka nti mukyala Nammere statement esooka eri gye bamuvunanako omusango gya full figure. Ng'amaze okuwandika statement eyo ye ajja kugulawo omusango ku full figure naye. Kati naye agenda kuwandika statement nga complainant ku full figure. Statement esooka yeeganye bintu byonna full figure yayogera. Agamba nti yakubako full figure, nti yasindikako abantu kumukuba n'eddoboozi abantu gye bawulira lwaki onvuma eyo eddoboozi nkadde si bya juzi. Kati statement eddako naye alumiriza full figure. Ekisooka full figure amuvuma nnyo. Eyokubiri full figure avuma ne family ye n'ebintu ebirala, naye ffe mu lufuutifuuti byonna tugigase anti misuse of computer misuse. Yakozesa bubi full figure yakozesa bubi omutimbagano. Kati okukozesa omubi omutimbagano mu Uganda kati ebeera koza omusango. Kati naye ekiseera ejja kutuuka naffe tuyite full figure ajje yennyonnyoleko omusango guno mukyala Nammere gyamuguddeko kiki kyayogera, kubanga mukyala Nammere aleese obujulizi ng'alaga ng'eri full figure yamuvuma. Naye mu meeting adumira aba CID wano mu Kampala ejjabaddemu ne ttiimu ya mukyala Nammere bakikkiriziganya nti abantu bangi badde bagenda ku poliisi ezanjawulo nga bayingiza omusango ku full figure. Kati twagala kukubiriza abantu mulanga anti obuuliye wayingiza omusango oba Kira Road oba Katwe oba Namasula oba wa ng'olina reference, badde tusaba tutuukirire wano ku KMP headquarters ne reference eyo tuyite file eyo tugenda kukola okunoonyereza ku musango egyo gyonna wano ku Kampala Metropolitan oba ku KMP. Kati obuuli eyo ng'olina omusango gye wagula ku full figure nga walabye nti tetambudde bulungi, tutuukirire ssaawa zino ne reference yo
afande katono nnyo ne kusaasira paka kusaasira naye azze naggulawo omusango ku Catherine Kusaasira alina reference yagulawo ku full figure. Waliwo reference eri ku Jinja Road ne ku Katwe. Atulaze kat file eri ku Jinja Road ne ku Katwe tugenda kugiyita bagireete wano ku Kampala Metropolitan tukole okunoonyereza. Saawa zino tusigenda kwogera omuwendo katulabe enkya yinza okwogera omuwendo gwa misango naye waliwo ndabye ne waliwo nalongaze naye bamugyeko reference ye bagenda kuyita file eyo kati namera wali naye statement twalaki obudde afande Nobert Events amaze wano ebbanga eriwerako iri wagenda otwalibwa file ye eriwa omuwabi wa gavumenti. Tulinda bulindi ebinavayo eri omuwabi wa gavumenti anatulagirira ki kyokukola. Kasita anatulagirira nti ekyatumutwale mu kooti tujja mutwala mu kooti. Kuba tulagirira tumuwe kakaluka police bond nga tukyagenda maaso n'okunoonyereza tukyakola ekyo. Naye tulinda bulinzi file okubeeri omuwabi wa gavumenti okozesa bubi omutimbagano. Mukyala neerabira amanyago okulagira abantu buli eyo bamukwano gwo yayingizako omusango nga poliisi teyatambuza omusango bulungi tutuukirire kati. abawagizi ba Namere abasubire okubanga olunaku olunazibira olunaku lwaliro banaddayo n'omuntu waabwe oba Namere yazze wano ng'atambula mu bigere bye ajja kuddayo. Muli ready okureceiving abantu abalala abajja ku nsonga ya full figure okubeera nga muwuliriza ensonga zaabwe? Tuli redde nnyo mujje kuba bakyajja tuli redde n'abantu 100 tuli redde abasirikale bali redde okuwandika statement n'okuyita file zonna. abafagenda kakasaba kyambu guno banayambibwa kuba bakikoledde ebbanga nga poliisi tebayamba. Kusooka twala amawulire ago etuuke eri abantu bajje